ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. atenderezebwa Allah nyini matendo awaniridde entunuusi zaffe ayeeyawula Allah ku ebyo byonna bye yatonda. lahu sifatul baqa, yekka yalina ekitende ekyokusigalawo, ebisigadde byonna si byakubeerawo. Tubusaba Allah okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam etujjira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu nga kyengera kinene Allah kye yatuwa n'ateeka okubeeramu abo abasiraamu. Kibeere kya buvunaanyizibwa gye tuli era bubeere bweraliikirivu bwaffe okulaba ng'eddiini eno tetuyita mu ngalo, ng'ekyengera kino eky'eddiini ey'obusiraamu tekituvaako. Akaseera kalibeera bwe kati nga nze oba ggwe nga ku nsi kuno tetukyaliko, era nga tolinaawo masijidi yonna woolabibwako nti ozze kusaala. Kozesa omukisa guno Allah gwakyakuwadde osobole okulongoosa emirimu gyo eginaakutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatugamba nti watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa, osibirire entanda esinga obulungi yakutya Allah. Buli omu tunuulira omugugu gw'osibye, bukya waggulirwawo fayiro okuwandiikibwako ebirungi n'ebibi, oli mu kusiba mugugu. Naye ekibuuzo kiri nti omugugu gwo gulimu ki? Kyekiseera kituuse buli omu asumulula omugugu alabe biki ebirimu, osobole okusiba omugugu omunywevu gw'ogenda okwanjula nagwo mu maaso ga Allah nga ddala wali mu nsi muno n'okakasa nti oli muddu we. Omusomo gwaffe gwe tuliko gwe tukyatambula nagwo tarbiyatul awlaad, eŋŋunjula ey'abaana mu busiraamu, gye tuzze nga tutunuulira. Twatunuulira omwana era ne tukakasa nti omwana kiba kirabo Allah kyawa omuntu. Si buli yenna nti ali ku nsi, si buli yenna ali mu bufumbo nti alina ezzadde. Bangi abakaaba amaziga ne bukya ne buziba. Bangi balina ennaku ku mitima nga tebalina zadde, nga n'essuubi ly'okuzaala omwana lyakutuka. Ekyo kyokka kyolaba mu makaago ng'oyingira mu geeti, ng'oyingira mu kikomera, ng'oyingira mu muzigo gwo nga mulimu abaana abakwaniriza nti dadi, abakuyita taata, nga ne mukyala we akyasobola okuyita taata Ahmad oba taata Hafsa. Wallahi kyabbeeyi. Mulimu amaka ng'eri essuubi tebabirina. Kabeere mwami, kabeere mukyala. Gwe Allah bw'aba yakuwa ekyo kimanye nti kyengera.
ekyokubiri kyolina okumanya ku zadde nti amaana buvunaanyizibwa obugenda okukubuuzibwako, ddala abazadde b'omulembe guno n'okusingira ddala abasajja abamala gazaala buzaazi ne batafaayo kulabirira. Ogwaffe kuzaala obuvunaanyizibwa ne tubusuula, ogenda kubuuzibwa ku baana bo. Teriiyo muddu yastar'ihi llahu ra'iya, Allah gwawa kitereeso, wa huwa ghashun, ekitereeso ekyo n'atatuukiriza buvunaanyizibwa bwakyo. Olunaku lwagenda okufa agenda kubuuzibwa. Kitegeeza abaana buvunaanyizibwa. Tulina obbagunjulira ku musingi omutuufu nga bwe tuzze tulaba era twakoma tunnyonnyola nti mu bimu ebigunjula omwana kwe kumugunjulira ala al akhlaq al hamida, ku mpisa ennungi. Mpisa ennungi zaagalibwa mu baana baffe. Omwana ow'empisa asanyusa abazadde. Omwana ow'empisa omuntu ayanguwa mangu okumwanjula mu banne nti oyo mutabani wange, oyo muwala wange. Kubanga abaana b'ennaku zino be tulina, abaana ba social media, baana ba internet, baana ba bisiyaga, baana ba bimemeya. Ate afeeyo eri mwana we kumuteekamu discipline, kumuteekamu mpisa nnungi, ogenda kubuuzibwa. Oliba bakkaabira amaziga ng'ekikuliko mu kabuli, anti waleka bayaga, waleka miyaayu. N'olw'ensonga eyo tufeeyo nnyo okuteeka mu baana baffe empisa ennungi, muraatu al akhlaq al hamida. Tufeeyo nnyo ku mpisa ennungi. Abaana bano tubateekamu tutya empisa ennungi? Yurabbihi ala sidiki wal amaana. Abaana bagunjulire ku sidiki, okuba ab'amazima, wal amaana, okubeera abeesigwa. Toyigiriza mwana kulimba. Ffe abaana tubayigiriza obulimba. Omwana ne bamugoba school fees $800, n'omuwa $1,000, n'omugaa agenda ku ssomero, ogamba headmistress oba bbaasa nti taata taliiyo, yagenda Jjubba. Ekyo kyokka kyokola kirina athar, kirina influence kye kiteeka mu mutima gw'omwana. Taata taliiyo, ali mu safaari, naye ng'ali mu safaari ali mu bikunta. Kaakati omwana tumugunjula ala sidiki, okubeera ow'amazima. Era abasinga bano ffenna amazima be gabuze, gwe kuba ttooki ku bazadde bo. Kuliko omunaawe gw'okakasa nti muzeeye teyali mwangu, gwe kuba akatambi otunule ku abo ababiri abakuzaala, waliwo gw'otawa bubonero. Muzeeyi ffe bw'atyo bwe yatukolanga, nga bw'atutuma ku ssomero byatugamba. Muzeeyi teyali mwangu. Balandiroodi abajja okubanja agenda wansi wa kitanda, n'agamba omwana mugambe taata yagenda safaari, ali Busiya. Olwoyigiriza mazima, otendeka, ogunjula, oba weezaalira ekiri kufuukira ekikoligo. Abaana tubagunjula ala sidiki wal amaana, ate okubeera abeesigwa. Akati abaana baffe ab'ennaku zino ndowooza mubalaba, abasajja ab'edda bano nga sinnagenda na ku mirembe gy'abasahaba,
bajjajjaffe bwe baabeeranga n'abaana ezzadde olunaku olw'ejjuma nga bali wa ssente owaayo mu muzikiti. Si bwe kyali oba muli baana bato? Owaayo muki? Mu muzikiti. Ow'ennaku zino bwemuwa ssente akola ki? Tebaziwaayo. Ayingira mu kibanda n'alaba firimu mu muzikiti n'atakola ki? N'atawaayo. Kubanga amaana kati ekyakozesanga abasajja bakulu abo naawe omwana amuteekamu amaana obwesigwa. Ssente zino zitwalire gundi nga tasobola zikumpanya. Mu mpisa ze tugunjuliramu abaana asidiku, okuba ab'amazima. Abazadde mubeere kyakulabirako eri abaana bammwe. Ebigambo bye mwogera, bye mubatuma eri abantu, excuse ze mukola, ebyo byonna biraga omwana nti ogunjula. Anaakola x ekyennyume kyakyo eri bimuddirira birirabika. Kale abaana tubagunjula ala sidiki wal amaana wal istiqamatu wal ithar. Muzimu empisa ziteekeddwa otteeka mu baana al istiqama. Abaana babeere nga bali ku mustawa. Omwana wo bw'omulaba bw'ati, mwana muwala leka kumugayaalirira nti tannakula. Muyigirize okwambala ebiwanvu, muyigirize okwambala engoye empanvu. Leka gayaala ti omwana akyali muto. N'omulenzi bw'atyo mugunjulire ku istiqaama. Inna alladhina qaalu rabbuna Allah thumma istaqaamu. Omwana oyo ajja kunywerera ku ekyo ng'akuze. Omulagira okusaala kubanga azze akiraba. Naye buli otamugunjulira ku istiqaama, ku butebenkevu, ku kunywerera ku ddiini, ojja kufuna zero. Ekirala al ithar. Abaana tubayigiriza okwerekereza. Ithaaru kitegeeza omuntu okuleka ekintu nga naye akirinamu obwetaavu. Wa yu'thiruuna ala anfusihim walau kaana bihim khasaasa. Beerekereza ne bakita newankubadde bakyagala. Olwaleero abantu b'ennaku zino ithaaru tebakyagirina. Abazadde n'abaana ne batukoppako ekyo. Emmere yayidde dda, akyazizza abagenyi bw'ayongerako amanda, tayagala kugijjula. Abaana ne bagamba maama tetuulye, amwongereko amanda. Ayagala bano abagenyi abakyadde bakole ki? Bagende. Naye basahaba balina ithaaru, okwerekereza. Laba nabbi bwe yakyaza omugenyi nga talina n'obugenyi nga tabulina, n'agamba nti ani abudaabuda omugenyi. Laba sahaba bwe baalulunkanira omugenyi buli omu ng'ayagala amutwale, naye nga n'amutwala talina kyagenda kulya. Waliyo mmere y'abaana, n'amutwala naye nga neeka teri mmere. N'agamba omukyala yeebasa abaki? Abaana. Ne bazikiza ettaala, bano ne balaganga abalya, naye ng'oli yekka yali mu kulya. Eyo ithaaru tukyagirina mu maka. Ye ate neebeeramu etya nga mmwe kennyini abasajja mulya ne ku bakyala bammwe emmere. Nze yingini so mpa. Oba omukyala n'akulyako emmere. Abakyala balya ne ku baana baabwe emmere. Bannaye tubeere ne ithaaru. Abaana tubayigiriza nga tubagunjula okubateekamu ithaaru, okwerekereza. Tuli ffenna. Ekirala musaadatul muhtaaj. Tuyigirize abaana baffe okuyamba abeetaavu. Bw'oyita ku muntu yenna nga yeetaaga obuyambi, mulema,
otambula n'omwana wo kwata ssente omugende nti twalira muzibe oyo. Ekyo omwana akula akiraba. Genda oweeyo ssente zino wali ewa imaamu. Mukyalo oli omulema mutwalire ebitaano ebyo. Kyobulaba abasajja abawalabu basaddaaka n'abaana baabwe. Najja n'omudidi gw'essente mu bbuutu. Najjayo mutabani we wa myaka 8 n'amugamba kwata ssente ezo ogenda ogabire bali abaddugavu nga ye alina mu mmoroka tavuddeemu. Omwana n'agaba n'amaliriza n'addayo ewa taata we ne basimbula ne bagenda. Olwo atendeka omwana ono kiki kyaliba. Kyovula beera ffe abeekaliza mu nnyimbe n'eddwa ez'amakumi 40 tugamba bwe tukuze tulaba baki bakitaffe. So senga omwana aga nti nkuze ndaba taata nga asaddaaka. Taata yasaddaaka. Taata yagabanga. Kakati baganda bange ekigambo ekyo kikulu. Abawalabu kwe batendekera abaana baabwe. N'abaana ne basikira omulimu ogwo ogw'ebbeeyi ogw'ettendo ogutafunwa. Naye ffe twasikira ku bakitaffe obukambwe n'obukodo era ge magoba ge tufunye. Bannaaye tuyigirize abaana baffe. Kiringa bw'ojja n'abaana ne basaala otendeka. Omwana amanyi ogwo muzikiti. Naye otambula ne kawalako katabaneko kali myaka 10 tekaawula masjidi na kanisa. Wekayita ku muzikiti kyekyo. Wekayita ku kanisa kyekyo. Omwana buli w'omutendeka buli w'obaako ky'omuyigiriza ekyo kyalaba okola ekirungi kye kimusigala mu mutima. Tuli ffenna musaadatul muhtaaj okuyamba abeetaavu. Ekirala ikraamu ddayfi. Abaana baffe tubateekemu empisa ez'okugulumiza abagenyi. Abaana tubateekemu empisa ewa abagenyi abakyadde awaka ekitiibwa. Genda obuuze taatawo. Genda obuuze abagenyi. Oyo jjajjaawo. Naye okyala mu maka g'abantu ne wejjusa lwaki ozze. Abaana bakuyitako buyisi. Ne bakusikako enkoofiira. Abamu bakuba n'engolo. Gwakyadde ne banyumiza ekyafaayo ekya imaamu omu gwe twatambula naye gwe sijja kwogera linnya. Ne tukyala mu maka g'omusajja naggagga yali atusuubizza okuyambako ku busiraamu. N'atuwa obudde bwa kumakya ssaawa 4 ne tugendayo awaka. Tuyingira mu ddiiro mu kikomera ne batwaniriza tutudde. Haja akyebase. Tuli mu ddiiro ssaawa 5 akyebase. Kati ekyana ne kitandika okujja mu ddiiro. Bwe kisikako imaamu enkoofiira. Bwe kimwekako eno ku bibegaabega. Bwe kimukuba engolo mu mutwe. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Imaamu n'awulira ng'emirembe gimuweddeko. Kimusikaasika. Kyava kiwujjamu akayo akatonotono. Saagala onge nti ate yakuba kyaki. Naye kyava akiwujjamu akayo akatonotono. Anvaako naawe. Ne kigenda nga kikaaba. Paka ewa maama waakyo. Maama waakyo najja mu ddiiro. Nayaga ani amukubye. Tomanyi nti otudde mu ntebe ya mwana. La ilaha illallah. Ekyo osize ekimbaana. Kiso eyo njinyumizza nnyo wano naye temunaba gitegeera. Oba osize ekyo tuyigirize abaana baffe okuwa abagenyi ekiki ekitiibwa. Okyasiza abagenyi bali mu ddiiro. Abaana bagambe waliyo abagenyi. Ogende mubuuze. Naye nabo omukyala bw'avaayo ani akubye omwana. Tomanyi otudde mu ntebe ye. Era imaamu nanga atuve wano. Nemuga nti atulinde haji. Twazze kukima buyambi bwa busiraamu tugumiikirize
haji nakyebase era abagagga batujoga Mungu atuwe ku ssente bagagga batumanyira basiraamu sente no ze tulinda za basiraamu so si zaffe zakulya zabuki za busiraamu sebo okumaliriza awazuukuse anaabye yeesibye ettawulo bamuteereddeko gundi breakfast alidde okutumiitinga 6 abatuuseewo ku 4 waliwo nno tulindisa bwatyo nti 6 nti alina kyatuwadde awula naga ensonga zammwe nzikolako nja kubalaba ku Idi nja kukubira essimu Sheikh essimu yo njirina era twamala kusaala zuhuli awo oba okunyumyanyumyamu awo okunyumya nga omanyi omugaga tomupapira munayi kituleese asooka kuwuliriza banaize ku makya neebaka owuliriza byanyumya no sense muyita no sense kuba tutuuza bwotyo tulina wadde 10 at least wali tutumidde ng'okyalimbi ku ntaabyo nti sirinaki bagambe bakole ki bagende nja bakubira naye ne tuvaawo bukoko twamala kusaala zuhuli ne tuvaayo nga tukaada tujja twewuunaganya Allah sajja bano kyatukoze olinanga nze sikyadda ngeri gyagambye okukubira nze sikyakola ki sikyadda ebyo nno abantu babikola basiraamu bangi mu maka g'abantu bangi nze kyova olaba sikyakkiriza kumanyirwa mugagga era nakoma kwoyo bw'oba onjagala nsanga ku muzikiti janga waka nkolewo ki bw'oba olina kyoleeta kireete ku muzikiti era waliwo yali anzanyirako awo seeka kyoyagala kyonna ne bw'onooyagala mmotoka mu bondi nyamba onterereze mukyala wange kasitongatta ne mukyala wange nanga njagala ojja waka ne mugaa sijja kujja oba oyagala nina woofiisi janga onsanga wano kwemwemu wendi era gwe yali antumire naga nti seeka omusajja alina senemuguba alina abeere nazo kisigenda mubagagga kummanyira kyenalaba kyammala kali bwe ŋŋenda eyo omukyala nankuba engolo nanga okimye eki nga mpoza ntya nze sisaatuukira mubagagga anjagala yanoonya wenkola ki tulina appointment gyonsange ku muzikiti ndi ku woofiisi era abasinga nze mbalagirira ku ssomero gyonsange ku ssomero kuba toyagadde leka naye abantu bagenda ne batumalamu ekitiibwa ku ssente nno mmeka 5,000 olw'okuba gizinze mu kaki kyoyagala ekkola ekyobusiraamu nsanga wendi kubanga kyokola kigasaani kigasa ggwe naye ate nze nkunoonye ntuuke ku kikomera bambuuze ebibuuzo abamu balina n'embwa haji embwa nga zinzigira nti linda kobeera awo nga nze ndi awo abagagga bamanyi kyobulabe ekimazeemu n'ekitiibwa ky'abamaseeka kubeera wansi wabaki wabagagga kasita obeera wansi wabagagga nga bakumaze bw'oba olina kyoyagala okukola kikolere ku busiraamu kireete ku muzikiti nsanga awantu kiikyo kubanga byokola bibyo naye abagagga bazibu ekindeeseza ekyo kiki naddala amaka ag'abagagga omutali ddiini abaana baabwe tebalina kitiibwa tebalina kitiibwa kyebawa baki bagenyi babayisaamu amaki amaaso oluusi nga n'omukyala alimu mumaka talina mpisa saabanyumiza wali ekitemu omusajja eyakyaza banne ku Idi eno ey'ebisolo nga gye tugendamu nabaga ffenna tujja kulya wali ne bajja ng'emmere tennajja omukyala yakola ki n'abasazisa ennyaanya abamu n'abassa enku n'abagabira emirimu awo agana nti engeri gye muzze ng'emmere tennaba kujja gugira osala ennyaanya gugira ogirabuuzi ogende muleete wali ebintu abagoba atolooza nti yali abawa kumuyambako ekibaleese kiki muzze kulya mukukolerere gwe sala ennyaanya ng'era agambako oyingiramu kati omwana waamu asobola okuwa omugenyi ekitiibwa
kyembagambye tuyigirize abaana baffe ikiramu dhaifi, okugulumiza abaki abagenyi. Abasajja b'edda baali bamanyi abagenyi. Olwaleero amaka gaffe tegakyamanyi n'abagenyi. Abaana bennyini tebamanyi kubuuza, bazannyira ku bantu abakyadde. Naye nga bw'okyaza omugenyi abeera mu ddiiro ne bamugabula ebintu bye yekka. Naye ab'ennaku zino kizibu. Kyova naye tukitwala entu kikulu, tutendeke abaana baffe nga tubateekamu empisa, naddala empisa okugulumiza abaki. Hadisi tugimanyi bulungi ti man kaana yuminu billahi wal yawmil akhir, omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku olw'enkomerero, falyukrim dhaifahu, agulumize omugenyi oyo amukyalidde newankubadde obadde omumanyi. Kale mulaba nga wano emumanyi ekyengera, bwe manzize mu makaago sebe mutabani wa Jawusi mba mugenyi, lekaga nti eyo seeka waffe mba muki, mpa ekitiibwa ky'obuki ky'obugenyi, so siga nti oyo Sidiiki mumanyi anti oyo nze muguze enkoko. Ogira oyimirira awo, banyumiriza jjo nabadde ne muzaata, anyumiriza omusajja omu yayise banne kweno zino shukuru zino ezakaggwa zino ez'okutikkira abaana b'oku Biraali. Omusajja n'ayita banne bagagga n'ababuuzaako wabatuuza, n'akwata empombo nga bayimiridde n'abagamba abo bakyali baweera awo, omuntu asigala mugenyi. Kasita omuyita mu makaago oyisa amiira ono Sebirumbi muki mugenyi, lekaga mumuwa luwombo lwe yeeyiize watuula. Mugulumize abantu. Oli kasita ajja mu maka, ekitiibwa ky'obadde omumanyiramu bw'aba muwalimuwo ate azzeeko ekitiibwa ekyokumeka ekyokubiri, kati ate afuuse muki mugenyi. Muyige okurespektinga abagenyi. Era omukyala bw'oba olaba nga taliimu mpisa mugambe tulina omugenyi, tegeka ebyokulya, aba yakatuuka amugabule, amubuuze, amuwe ekitiibwa ekyobugenyi, so si kuyisa mu bantu maaso. Mujja kugoba abantu otherwise mu maka gammwe, musigale n'ebizibu byammwe nga teri akwetantala. Ntegerekisi. Kale ekigambo ky'okugulumiza abagenyi kikulu, era abaana baffe tukibatendeke. Kyomugenyi bamuyisa bwe bati, bamubuuza. Mugenyi tebamwetalako, omugenyi tebakola ki. Wa gairu dhalika min as-sifaati al-hamida al-ma'rufa, n'ebirala bingi ebiyingira mu mpisa ennungi ze tuteekeddwa okutwala ng'ekikulu. Ntegerekisi. Empisa kiki kikulu, tulina oziyigiriza abaana baffe, ate era tubayigirize okuba abeesigwa, okuba ab'amazima, okuba abantu abagulumiza abaki abagenyi. Ekyo nabbi byonna yabitutendeka n'abituyigiriza. Nabbi Ibrahimu yekka ekyokulabirako kyokka kya nabbi Ibrahimu akyaziza abagenyi tamanyi na kubamanya. Bwe yamala obbabuuza ne yeesogga emmanju n'asala embuzi nga tamaze nakubabuuza nti mugenda kusula muvaawa, n'ayokya ennyama ku speed n'agireeta. Agenda okulaba nga tebalya, so nga bamalayika be bakyadde mu kifaananyi ekyabaki ky'abantu. Naye gwe n'omanya nti gwe nkyazizza, watwale musiraamu munnange, seeka munnange, musuubuzi munnange, n'omulekaawo n'omukwasa oluwombo n'omugaa weeyiye oyo kyali, n'oluwombo nga tekuli wadde omuceere. Omuntu avuze amafuta go, oluusi abantu bavuga amafuta okujja ku mikolo gyammwe n'okujja ewammwe okubabuuzaako ng'ataddemu n'emitwalo 10, nga n'oluwombo lw'ogenda omuwa lwagumu kiki, naye era n'omuyisaamu amaaso. Ekigambo ky'okugulumiza abagenyi mu kitwale nti kikulu. Yurabbihi ala tajannubi al-akhlaqi ar-radi'a, tuyigirize abaana baffe okwewala empisa embi, mithil al-kadhib, tubeewaza okulimba. Toyigiriza mwana kukola ki? Kulimba. Wasabbu, toyigiriza mwana kuvuma. Olwaleero ndowooza mulaba naddala ebiri ku social media, osanga omusajja omukulu afuna akaana oba kaana ke
oba kaba kaana ka mulamu we oba ka mukyala we, kuba waaba wuwo kyokola kikyamu. N'akatendeka okuvuma ne kavuma ebigambo nga wakalikodinga. Saagala kumanya Museveni, saagala. Oyagala ani? Njagala Bobi Wine. Kituufu okuba nti amwagala amwagale, naye totendeka mwana bigambo bivuma bantu baki bakulu, wadde tokkiriziganya naye, kubanga ekyo ky'omuteekamu enkya kyagenda osasulira. Ebyo by'omutendeka omwana ng'akyali muto n'omutendeka ovuma omuntu wadde tokkiriziganya naye, naye oli n'aleeta n'essimu n'alikodinga akaana ak'emyaka 5 nga bwe kavuma omuntu omukulu, ate n'ateeka ku social media. Eyo ngunjula yawo Abasiraamu yali ebaddeko wa mulembe ki? Kujjako guno omukyamu ogw'okulya ebisiyaga. Kati tuweewaza abaana baffe okuvuma. Ddala abazadde bavuma nnyo abasomesa abaana baabwe. Maasita kyoyo kikulu, oyo omusomesa yantama kasirusiru akasomesa ako, ng'omwana akola ki? Omwana oyo otendeka ki? Tuleme kugunjula baana baffe nga tubateekamu emize egy'okuvuma, either mu byobufuzi wadde tulina be tutakkirizaganya nabo. Totendeka mwana kuvuma, totendeka mwana kuvuma. Bukyenkya ng'oyo gw'obadde otendeka oyo nga waliwo abamwambalira. Akali n'olw'ensonga eyo tetutendeka baana kuvuma. Abaana tubatendeka mu bintu ebiki? Wal kalimaati alkabiha, ebigambo ebibi tubibeewaze. Owulira omwana avaamu ebigambo ebibi, waliwo abaana ebigambo biboogera abazadde ne bamwenya. Aga omwana wange oyo ajja kuba musajja naye ng'awemudde. Abaana tubeewaze, owulira ng'ayogera ebigambo ebibi ebyesitaza, mulabulirewo, omugunjulirewo awo wennyini. So tolinda naye nolaba omwana oba abiyigira wa? Baana b'ennaku zino laba ekigambo kyayogedde, kalabika ajja kuba w'amaanyi. Sebo mugunjula mpologoma eyambadde eddiba lyaki? Lyangu oba lya mbuzi. Kale twewaza abaana ebigambo ebibi ebivuma, ebivvoola. Olaba omwana we avuma abakadde, avuma abalema, abagera bakiyita kukola ki? Abageregeenya, ageregeenya abalema. Oluusi nga ne gwageregeenya omulema neyibawo, olw'okuba akwata omuggo n'agira bw'ati, ogenda okulaba akaana kaje, olaba jjajja oga omufaananidde ddala. Totendeka baana bintu bibye. Nalinako lumu we nali, sabeera Allah tusaasire bane tuleme kutendeka mize mibi. Nalinako olumu we nali ne sheekh omu, bino ebyajjawo zino enjawukana z'Abasiraamu. Baseeka omanyi baalinanga emizembu edda egitendeka abavubuka okuvuma baseeka bannewaabo. Kati seeka ebaayawukananga n'afunayo abavubuka abamukola ki? Abamuvumira oli, nga bamuvuma bamukakkanya. Naye sheeka omu aŋŋamba nti nagenda mu ofiisi ne ŋŋamba seeka oyo akola ekikolwa ekyo ekitendeka abaana okuvuma seeka munne, ne mmugaa nti ekyo kyokola, okola ekikolwa ekibi, bujja kukyenkya nga abaana abo bennyini b'otendeka okuvuma seeka munno be bajja okwevumira. Aye no bo tebaakoma ku kuvuma buvumi, bwakeera enkya nga ebintu bikyuse ne bamwekubira bukubizi, ate nga bali kwoli. Bubimanyi ebyo by'Obusiraamu, simanyi ate nze mpagira seeka ono, tulinga abali mu katemba w'ebyobufuzi. Naye ng'oluusi omuze ogwo guva mu baseeka eno, bafunayo abantu abo simanyi ababamatira ennyo, era zinsaasira nnyo seeka gwensanga nga alina abamuvaako emabega, alina wagenda okusomesa, alina abamuvaako emabega, bamukwatire nga tuguli seeka kikaaki.
abakwatira engato, abasooka abeerula woogenda okuyita, la ilaha illallah, n'asomesa nga waliwo abakanga badde emabega. Gwoli seeka kika kiggwe, eyo irimu wagisoma kwani yatuuka ku ddaala eryo. Naye bwaki enkya ku makya nga be yali atendeka abavume seeka banne nga kye bamukoze kyekyo. Kati mulaba empisa z'okugunjula abantu mu bukyamu. Bukya enkya nga kye wagunjula okungula bye watendeka bakola abalala bye bakola ki? Kubanga aljaza min jinsi al-amal. Aljaza empeera min jinsi al-amali, eva mu mulimu ogwo gw'okola. Bw'onootendeka abaana b'empisa embi, obatendeke bavume, obatendeke bakakkanye abantu, babageegeenye, bojja ku kyenkya nga gwe gwe bageegeenye ate ng'oli awo oli mulamu. Tuli fenna? Ensonga endala, tarbiyatuhu ala muraati huquuqi al-akhirin. Gunjula abaana bo nga bafaayo ku huquuqi al-akhirin, ku rights z'abalala. Rights z'abalala nga bazitwala nti kikulu, ekyabalala nga bakitwala nti ekyo kyabalala. So si kugunjula mwana nga tamanyi rights z'abalala. Kubanga abazadde b'ennaku zino obutafaayo bwasukka. Kiki ekituleetera obugayaavu nnyo eri abaana? Tuli bize, tukola ssente, tuli ku byeyo, abaana tubalekera bakozi, abaana tubatutte mu bisulo, muzadde n'alagajjala. Baganda bange abazadde, abaana temubalekera mu mikono gy'abalala kuba bagunjulira. Teekayo eriiso ejjogi, oteekeyo amaanyi eri omwana wo. Leka kulekera mwana mukozi, leka omulimu gw'oliko kuttira bibala bya mwana. Ne bw'onookuŋŋaanya ssente zenkana ki, naye nga bw'ozikuŋŋaanyira tebali mu mpisa, omala budde. At least va ku kyeyo gy'ogunjula ezzadde. Singa lw'obeera ku kyeyo naye ng'ezzadde lye waleka muyaayu. Baganda bange ezzadde kikulu. Kale tarbiyatuhu ala huquuqi al-akhirin. Olaba basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, basalafu salihin, hatta al-anbiya, bannabbi bonna baalinanga okulaajanira Allah okubalongooseza ki? Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina Allahumma rzuqni dhurriyatan tayyiba innaka antas sami'ud du'a, innaka antas sami'ul alim. Baganda bange ezzadde tovanga ku musaalo nga tosabidde mwana wo, tojjanga ekyenyi wansi nga tosabidde ezzadde, tovanga mu tahiyaatu nga tosabidde ki? Era tovanga ku musaalo w'osaalidde nga tosabidde ezzadde lye eri Allah. Kuli kuwaamu, Allah n'akufuulira abaana ne bafuuka abaana ab'emikisa. Omuntu asobola ozzaala abaana nga 8 oba 15 nga bonna abeevuma, nga temuli wadde omuntu. Ono anywa enjaga, oli w'amayirungi, oli yasiba ebiraasi, ono atambulira mu bagundi, oli yalokoka, alimu obusiraamu, ye wankofiira mu kinjaji yalimu. Ate olunaku lumu yamugamba nja kukusala. Sobola ozzaala abaana bonna ne bakusala, era n'otuuka n'okugamba sirina baana, ne bagamba muzeeyi Jamada ng'olina abaana. Sirina, ondabanga alina naye sirinaamu mwana. Onoonya ne gwolekerayo ebintu byonna akubula, kubanga gyonna miyaayu. Ate omuntu asobola okuzaala omwana omubwati n'afuuka ow'emikisa, n'amuzimbira, n'amutwala e Makka, n'amubuda omusajja n'atuuka noga kale senga nazaala abakola ki? Abangi. Kati emikisa mugisabire nnyo abaana. Katonda nga yakujjidde baraka mu baana, oyinza obutaddayo kufuna mirembe ku nsi kuno.
abaana bayinza okukutta nga okyali mulamu. Olwo twalinako omusajja, yali musajja mukulu, myaka giri mu 6 n'egiyiseemu, eyava eyo Kakiri, alina yiika ze simanyi, yagamba ku 3 mu mmeka, yayagala atundeko 2 atandike obuki. Abaana ne bagamba nti koogeza n'otundako wadde 5 ku 5 tujja okukuba. Era ne bamulabuukirira ne baga ono muzeeyi tajja kuba mwangu, ne bamujja awaka. Yino yonna yajja atambula butambuzi, n'adda mu muzigo, yalina amaka. Naye ng'abaana bonna be yazaala temuli wadde ategeera asobola omugaa nti muzeeyi kino, bonna nga bamwefuulira ku ttaka erirye, ne bamugaa koogeza n'otundako, tujja kukukuba. Kati abaana Allah asobola obbakuwa n'otabafunamu. Ntegerekisi, ate n'obeeramyo n'omu nga Allah gwe yakuwa n'afuuka ow'emiki, ow'emikisi, n'ofuna emirembe mu ye n'oga alhamdulillah, nazaala, Allah yampa, nina omwana wange omu, naye ndi mutebenkevu. Naye mulimu omuntu alina abaana 280 ng'otunuulira alimu obusiraamu, kwambala ttaawo lyakutema nnyama, naye nga temuli, kubanga abatema ennyama bambi, obusiraamu bwa batono, batema butemi. Naye ekyeswala n'obusiraamu obulala si bye baliko, tebulaba mbakubirako nnyo ekyokulabirako. Akati n'olw'ensonga eyo, abaana kikulu temubajjaako ki? Duwa buli kiseera, buli duwa kiseera. Tegerekisi, abaana kikulu. Kale n'olw'ensonga eyo nga mmaliriza darusu yaffe ey'olwaleero mu bimu bye tuteekeddwa okugunjulirako omwana, kama yurabbihi ala silatu rahmi. Gunjula abaana bo ala silatu rahmi, obayigiriza okuyunga oluki? Oluganda. Obayigiriza otya abaana bo okuyunga oluganda? Batwale mu baganda bo, batwale mu bannyoko, baga ono jjajjaawo, ono ssengaawo, ono taatawo muto, oli jjajjaawo, obalage ab'eŋŋanda zaabwe. Naye tuli ku mulembe ng'omusajja yeemanyidde abaana be ne mukyala we. Kyobulaba era tugenda okusanga obuzibu bunene nga tuvudde ku nsi. Kizibu nnyo abagenda okusigalawo mu baana baffe nga muganda wo, sooka naye tabamanyi b'olina, aye nabo tebamumanyi nga taata. Buli omu ali ku ki? Buli omu ali ku lulwe. Ate oyogera oluusi bawulira abaana bo ti taata wammwe oli muganda wange yandoga. Akati okwogera mu baana bo nti mwannyoko yakuloga, abaana oyagala bakole ki? N'olwala n'obeera awo ebbanga ddene ku buliri n'obaga abaana bange olumba oluganda lwe lunnuma, senga wammwe yandoga, maama wammwe ow'egindi, baganda bange abo be yazaala be bantuusiza ku kino, banjoola ebigere. Olwo oba olaga abaana bayunga oluganda, abaana abo basobola otunula ku baganda bo ng'ofudde ne babamanya nti oyo taata. Banayo oluganda kikulu, abaana baffe tubamanyize oluganda, tubamanyize okuyunga oluganda. Lwakuba oluganda lw'ennaku zino luzibu, abantu eddiini yabaggwamu n'empisa. Otwala omwana ewa taata w'omuto oyo anko, omwana omuwala ate n'avaayo ng'akolojjera bizibu ti anko yabadde ankwata. Bantu baggwamu eddiini n'empisa. Muntu watuuka okukwata omwana wa muganda we, jjajja n'akwata omuzzukulu we. Bani tuli mu nsi kyeno, tugenda wa? Ekyo kyalabikako ddi? Okojjawo omwana nadda ku mwana wa mwannyina, mwana ga taata eyo siddayo. Era olukiiko lw'ekika ne lutuula mu nkukutu, yaga nti obutasaasaanya kwonoona, kusattulula famire, sonyiwa kyerekereze. Naye ng'abooluganda batwonoonedde nnyo eŋŋanda,
kuba Oluganda wootuuka okulogera munno n'okwata emmindi n'okuba ku mabeere ng'ogakubirako mwannyoko. Lwaki afunye ennyo n'okuba ku lyeno erya ddyo? Lwaki n'akuba ku lya kkono? Asiraane tatutumuka. Mwannyina, mwana wa mwannyina amuyita ssenga, atambula buli ssabo. Baana ba mwannyina lwaki bagenze mu maaso? Baganda bange, famire efuuse taabu, famire efuuse ekizibu. Omuntu n'alabanga muganda we alina w'agenza okuwasa, n'addukayo mu bunambiro n'aga oyo gwe muwa omukyala si muntu, temumuwa. Yakafiisa abakyala 7 bonna bafa bulwadde, tasobola kuwangaaza, temumuwa. Wallahi ng'agenze ku buko muganda we ddala. Tuli mu famire kika ki zino ze tulimu? Ate ng'Oluganda si ffe twalwesiimira. Ani yasiima n'alonda akalulu nti gwe bakuzaale mube enjovu, oba gwe bakuzaale mbe engabi, oba gwe bakuzaale mbe endiga? Waliwo akirinako control? Allah yakitusiimira ne batuteeka mu famire mw'oli nga mwoteekeddwa okuba, ekitaliiko kuba kalulu na kweyagalira. Naye laba vulugu gwe tulimu mu famire. Kati vulugu afaanana bw'atyo ng'ogamba abaana bo nti waliwo akuloga. Abaana basobola okuyunga Oluganda n'eri abo abakuloga? Kizibu kalla. Niye olwaleero ye stage kwe tutuuse, tukaaba abafamire ng'abaana baffe bawulira. N'oyimirira mu kidaala okubaako byoyogera n'ogaa nti muganda wange oyo yambonyezza obulamu andoze, n'okaabanga n'abaana bo balaba, kati baagale taata waabwe oyo. N'obikkula omugongo n'ogaa abaana bange omugongo guno mugulaba? Kitammwe oyo yeyankuba nga tulwanira kibanja, yankyusa olubirizi, ng'abaana baagala oyo. Bwe tuba tugunjula abaana, ebizibu ebyaffe ne baganda baffe tubibajjemu. Ebizibu ebyaffe ne baganda baffe tubijje mu baana baffe, tusobole okuba n'abaana abayunga oluki? Oluganda. Zinkakasa nti ffe okusoma kwaffe tusomedde ku baganda baffe kuteekayo maanyi oluvannyuma lwa Allah. Kabaganda bwe bafaayo ne bakuweerera ne bakufaako balabe ng'olina w'otuuka, olwaleero ekyani akyakirina mu famire. Okutunuulira muganda we nti asikatidde, n'atunuulira omwana wa muganda we nti alina w'alemedde, ne bagenda mu maaso. Kiri luddawo olwaleero. Tukubiriza abaana baffe okuyunga oluki? Luganda. Abaana ne bagaa kojja bosa nga tetukyamulaba ti oyo kojja wammwe namuta, takyalina kojja wammwe, be bandoga. Nemulaba olumba olwambonyabonya wano ye yasindika amayembe. Abaana abo baliba bakyaddayo kuyita kojja? Ebyo bye biri mu famire yammwe, buli omu addeyo atuule wansi. Naye njagala okubuuza ekibuuzo, gwe atali mulogo wategeera ddi nti bakuloga? Okujjawo naawe obulogo obukusumbuwa. Bw'oba toli mulogo otegeera otya nti baganda bwe bakuloga? Nawe era omala genda mu malogo, musawo nagga nti baganda bwe bakuli kiki? Bakuli bubi. Kuba naawe oli kalogo. Atali mulogo tamanya. Naye olw'okuba nammwe muli balogo era kyemuba mugenda mu balogo ne muzuula nti baganda bammwe babakola ki? Kati nga nze ndwala nga neerogoleza mayembe, ng'era ndowooza nti muganda wange andoga, nga nkirowooza nti nsaba Allah kinteere wala nnyo. Naye mmwe olw'okubeera muli mu malogo, mwina n'amayembe, abamu mwagajja Tanzania, abamu mwagajja Congo, abamu mwagajja eno simanyi bweno entuuma gye mutambuliza abafune mubalimisa ekiro ne gabafuukira etaabu. Wakati buli lw'olwala olowooza. Sirina ebyo birowoozo mu baganda bange mu famire yange. Tiwali yandi oba ondogandogera eyo bibyo gw'olimanya. Naye nze ndi ku buki? Ku Busiraamu. Naye abantu baamala okulogaŋŋana, buli omu n'asuubira nti muganda wa mukola ki? Gwe atagenda ku basawo otegeera ddi nti bakuloga? Nange yanjoola ebigere era naye wali ogenze muyoola ne bagamba nti yakuyoola yakusooka. Gwe noyagala omuyoola omutwe
naye ankomaawo olwaleero abaana baffe ebizibu byaffe ebya famire tubibakole ki tubibajjemu olulamirisa birumbi abaana bo balage nti Kivumbi taata wammwe obalage nti ono Muhammadi muto wange kitammwe olojja kuba olina bingi byokoze eki byotaasizza era abaana bajja kulaba baga oyo taata kubanga naawe obadde omulaga abaana bo nti oyo ani taata wammwe naye gwowooza muganda wo olumba olwo olumba simanyi lwalifa naye oli ku muganda wo oli ku mwannyoko oli ku ssengaawo neewuunya nsaba Allah era tutaasi omuntu atuula atya mu famire ne batuuza omwana wa mwannyina nga batunka ne ssengaawe nga batunka ne ssengaawe nga batunka kijja kitya mu magezi okutuuza nti oli ne ssengaawo mutunka wandoga ssengaawo n'akaba amaziga n'agga ekyo mwana wa mwannyina azza okukusonyiwa ojja kumala kungulira boodi njezi olumu olutwale olubikke ku malaalo ga mwannyinaze yafa talina kyankozeeko olaba shirika ali mu bantu abo ne batuuka ne ku ddaala eryo ebyo ebiri mu famire buli omu atereeze sisuubira nti wano waliyo famire okusiirikirirwa kwammwe mu buli omu akuba katambi simanyi nti waliyo omuntu alina famire omutali vulugu gwenjogeddeko osanga omu nga yali ebbali naye bye tuwulira bye bisinga obuki bulungi saba Allah abitutaase abituwonye kigambo kyange ekisemberayo ddala musapootinge ku baganda baffe bana abafurayo ezira media puroguramu zizaabwe ezitwala ddaawo eno mu maaso mu busiraamu ne baganda baffe bano abatwahira musapootinge eddaawo eno olwaleero kati ddaawa yakyuka ddaawa kati ya mitimbagano okuyimirizaawo emitimbagano egyo kusapootinga nimwe temukwatibwa mu nsonyi abasajja abo ne beetikka ensawo ezo gwe basobola ogikutikka n'otambula nayo ng'ojja kufuna ki era osooka kubuuza nfuniramuwa era omusajja ne yeetikka ensawo mulimu kamera ezitowa balina n'ogimubbako n'agubaaguba tasula wano ne batambula ne batutuusaako irimu eno ate era ogenda okulaba lwe batakutte ng'abantu bakussa amasimu omusomo nga tetwagulabye olaba olabira bwereere olaba ki sapooti teekako ebikutuusaako saaviisi tuba kubanga ndowooza nga twalinga balokole ndowooza singa abasiraamu tebakyajja na mu ddalasa omulokole osobola okuyingira mu kyakye nga towaayo anya nobateegera naga nti mutwalo ate tewabampa binusu ate abantu ne bawaayo ku bifu bye batagenda kufunamu naye bye wallahi byaffe biri kirimu ani aga nti okumala okusaala waayo bw'otawaayo todda naye omulokole agoba mu kyakiye nga towaddeyo ffe tuli basiraamu bye tukola empeera tugisuubira wani Allah saba Allah atusiime ffenna atuwa obuwanguzi bw'edduniya eno ne akhira subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh